Obuki? Abani obusumba bwa Protestant. Ismaila tunyonyedde mu kuteekateeka zonna okutwaliza wamu tusimbula busimbuzi tutandika butandisi olugendo lwaffe olw'ennaku 13 era tugenda batukutuusaako buli kinaaba kigwawo ene Nebbi n'ebitundu byonna gye tugenda okubanga tutambulira ennaku 13 tuzitandisa olunaku olwaleero kilomita 32 ze tugenda okusooka okutambula okuva Nebbi okutuukira ddala mu bitundu eby'Epakwakize. Hasif Sekiwunga Davis Muhumuza kwali ku kamera tugenda batukutuusaako buli kimu. Ngoteka ebifaananyi nga mbyadiribi. Kale bwetutyo bwe tukyali mu kaseera kano tuyimiriddemu katono nnyo kubanga abantu bongera okubazzaamu amaanyi oba giyite vibe. Njagala kufunako omuntu omu waliwo omulamazi gwendabye omusanyufu ennyo alina ensaasi afaananyeeko bikukujji waffe naye njagala kumufuna kakati mu kaseera kano nga bwolaba bali mu kubateeka mu bibinja okubayimiriza mu layini ez'enjawulo okulabika nti basobola okutambula nga bali organized kireme kuba nti bamala gatambula nga bwe nakutegeeza nti engeri gye kiri nti oluguudo luli mu kukolebwa bukolebwa oba enguudo ez'enjawulo ziri mu kukolebwa buteekeddwa okubeera abeegendereza era DPC mu bubaka bwe bwe yatuwadde yatutegeezeza nti tulina okukozesa omukono ogwa kkono kisobozese abali mu kukola omulimu okukola oluguudo kubanga bagukola buteevu ate n'abo abava e Kampala okugenda mu bitundu by'e Arua n'ebitundu oba okuva Arua n'ogenda mu bitundu ebirala ne kubanga nabo bataataaganyizibwa okutwaliza awamu. Omu ku balamazi abataddemu nnyo amaanyi gwe njagala okufuna asobole okuba nti annyonnyola ensonga ez'enjawulo nga bwe zigenda okutambula n'okubala kwalina ekyokulaba asobole okuba nga atunnyonnyola ku nteekateeka zonna okutwaliza. Good morning. The other side. How is the feeling? Namugongo. Yeah. So thank you so much. Thank you for supporting us. You excited? This vibe, this. You could maybe give us a sample of how you are energizing people. So we are heading to Namugongo. Yeah. When we are losing the power of all the strength to walk, yeah. You just check this and then the strength will come back, we shall move after there. All right. Thank you so much. What is your advice to some of the pilgrims so that they can walk? All of us should be sure that no one is going to be carried in the vehicle. Yeah. The spirit that we are filled with now will take us up to Namugongo. In fact, even to Kenya we can now go. Thank you so much. Thank you so much. Bwati watunyonyodde amaanyi go mangi essanyu okutwaliza wamu kulabika nti abantu buli omu musanyufu nga bata tundu ebye Kampala bazaamu amaanyi nga bw'omulaba akola omulimu gwe bulungi nnyo okuviira ddala ku makyali mu kuzzaamu bantu maanyi era tukakasizza ng'agamba nti ye ne wekuba kutambula kutuuka Kenya kukyawulira mu kaseera kano essanyu awulira liyitirivu nnyo ate nga mwetegefu okusigala nga azzaamu banne amaanyi era mwetegefu okusigala nga ayambako abo abayitaaga okuba nga bayambibwa mu kaseera kano nga bw'olaba ekyo ky'olaba ku Terefayinayo bali mu kubateeka mu bibinja eby'enjawulo eby'abantu 33 abo 33 be bagenda okuba nga batambula nga balina omukulembeze omwomu agenda okubanga abamonitaringa oba okulabika nga bateekako eriiso baleme kufuna kusoomooza konna era oyo afuna okusoomooza bataddewo ennamba z'essimu okuva ewa DPC n'okuva ewa RDC k'osobola okukuba mu mangu ddala n'osobola okubanga ofuna obuyambi. Olugendo ddo luwanvuko nga nabwe ekyo lwetaaga okubeera nga lulimu okwegendereza ebyokwerinda biteekeddwa okuba nga binywevu ddala ate nga n'abantu bennyini bateekeddwa okuba nga bamanyi omulamu omutuufu kwe bali n'okumanya enteekateeka zonna engeri gye zigenda okuba nga zitambulamu. Buli kimu nga bw'okiraba ku Terefayina bwe tujja okuba nga tukituusaako buli ddakiika eyitawo buli kimu ekinaaba kifa e Nebbi na buli kimu ekinaaba kigenda mu maaso tujja kuba tukikutuusaako obutereevu osobole okuba nga omanya buli kimu n'okutambula wamu naffe olugendo luno olw'ennaku 30 lwe tugenda okuba nga tutambula okujjukira n'okusobola okusabira abo abajulizi abaafiirira eddiini yaabwe. Jjukira nti okwawukanako n'emirundi emirala ku mulundi guno gigenda kuba giwera emyaka 6 bukya abajulizi bano balangirirwa mu lubu lw'abatukuvu. Kale nno ebijjakuzo bigenda kuba bya mirundi 2 okuli ekyokubanga tujaguza abajulizi aba buli mwaka nga 3 omwezi ogujja ate n'ekyokubanga tujaguza wegiweze emyaka 6
lyabwe ddu bukyabajulizi bano balangirirwa mu lubu lw'abatuukirivu kale nno lyessanyu lyolaba eriri ennebi mu bantu beenu oba abava mu kika oba abava mu buwango obwa Alur bategeezezza nti olunaku olunaaba lusembayo 28 29 lwe tusuubira okubanga tujja kuba tutuuse e Namugongo engeri gy'otandise olunaku olwaleero ennaku wakati we 13 ne 14 zijja kuba zitumala bulungi nnyo okubanga tutambulira ddala bulungi nnyo bategeezezza nti we banaaba batuuse e Namugongo bakukolawo ekyenjawulo ekijjayo obuwangwa bwabwe obwa Alur era bagenda bo balina omukondeere gwe bafuuwa okuva mu kika kyabwe oba okuva mu buwangwa bwabwe obulagira ddala amaanyi ga Alur n'okubanga bujjayo akabolera akalaga nti ddala bano abazze oba abategesi abakulu bava mu buuyi buli obwaba Alur enteekateeka ez'enjawulo era ze balina abakwaya bali 300 abagenda okubanga bayimba mu nnimi ezisukka mu 5 Oluganda Oluzungu Oluswayiri Olunankole Olusoga n'ennimi endala zonna we zigenda okubanga zitambuzibwamu okutwalizamu era bamaze omwezi mulamba nga batendeka abagenda okubanga bayimba mu kwaya wano okubanga tugenda okubanga tutambulira wamu enteekateeka zonna nga bw'oziraba omukyalo naye ndooza katuweeko enteekateeka zonna nga zinabeera. Good morning. We have started. Good morning. You look very excited. What is the use of this? This is for praising. For praising? Yes. And energizing. Exactly. Could you give us a sample and maybe we could also get an agenda? What does it mean for this particular? What does it mean, and how's the feeling of you, Nebbi, being the organizers of this year's Matters Day? It feels good because this is a trial of your faith. The highest level you can commit to God is by giving yourself to suffer physically, and that's exactly what you're doing. We are trying to take our faith to another level. Yeah. Maybe I can also sample and also. Oh, sure, you can do that, and you can do. Thank you so much. Thank you. What's your name? Sharon. Sharon. Yes. We shall be working together. Please, thank you. And I'm coming from Kampala to do this you are work. coming from Oh, Kampala. sure, yes. So you came from Kampala Exactly. back to Nebbi and Yes, then then back to I'm going back to That's Kampala. amazing. Thank you. Thank you so much. Thank you. Let's work together. Thank you. Thank you. Oye Sharon ni omu ku bagenda okutambula. Ye nno olugendo alujje Kampala azze ennebi ate era ng'agenda kuba addayo ennebi asobola okubanga Owai hasifu obuzibu anonya bayogera na batisi oluzungu nawo tabala gwe batuwe saimalu manyi soko bayimbiremu bawemu energizer kandi ne tutandike kati kasuke tumwe basimbule tuwendo woza